omusajja omu yabuuza ani yagatta bamalaaya mu bantu ba bulijjo. Yali mutuufu, yali agasse bonna bano abali mu makanga we batagala. Neekolera jange y'omuntu gw'ogendako n'omanya nti ono atunda. Sigenda kumwogera linnya naye nga musajja w'amaanyi. Bamuleeterako omukyala. Omukyala ng'ebintu by'ayogera kuba ye yatuma n'agamba wano tewaliiwo neekolera jange. Kati yagenda ne bamuleetera omukyala. Kati mu kumuleetera omukyala tebamuleetera neekolera jange. Bamuleetera ono nga be bano benkugamba. Bamugjawa. Okwogerezaako ennaku 2. Gwe baleeta bamugjawa. Osooka onywe. Lindako. Gwe kino mwebali. Ekyo tekikubeera ku neekolera jange. Era omwami oyo yafuluma n'ayita amuleetedde. N'agamba ondeetedde neekolera jange oba ondeetedde malaaya y'okukyalo. N'agamba nze mukama wange ongambye ndeete ki mukazi. Nze gwe nsanze n'agamba nze nkugambye ndeetera neekolera jange. Ndina emitwalo gyange 3. Njagala kola ki kwegatta. Ate gw'ondeetedde malaaya endye egende. Okategedde akambangu. Kaakati gw'ongamba otya nti ate neekolera jange ne malaaya tebalina njawulo. Balina enjawulo. Malaaya eyinza okujja n'ekulya n'egenda. Kubanga ye tegenda kuweerawo. Naye neekolera jange yajja akimanyi. Era nze nga mu muvubuka atandika atalina kasente weesonyiwe malaaya neekolera jange ajja n'agamba mitwalo 2. Kyekyo stop. N'akuwa ebintu bye n'agenda. Ate malaaya esooka kulya n'ekunywa. Yes, abalabe baffe abalungi tusanyusa obalabako ku Grosh TV amanya n'eddoboozi Toddman omuyimbi. So okunkeberako ku social handles zange zonna okweza Toddman Music. Ate era mbasaba mwongere mu subscribing ku channel eno Grosh Media kuba kwe tutuula ne tusomeseza abantu ne tubannyonnyola kimu ku kimu na kyali kitya kyavaawa ate tukolera ddala analysis. Tetubuukira mboozi zitambula tetumala gabuukira nti gundi yayogedde ku kino naffe twogere. So tubasaba amatu gammwe tubasaba mu subscribing mu following mu liking naffe tusobole okweyongera okubaweereza obulungi. Abalabi baffe aba Grosh TV amanya n'eddoboozi nsado isaamwe bali kugoloberera mwe bali kutulikinga bannaye mu commenting subscribinga osobole okulaba ebipya bye tubaleetera ku mukutu guno. Kati nno kankubulire kino malaaya kyanjawulo ku mukyala ne neekolera jange. Malaaya kiki? Malaaya y'omukyala abeera mu bufumbo obwa bbaawe. Onfuna bulungi nganze wendina mukyala wange n'ayendanga n'akomawo n'ayendanga n'akomawo. Oyo ye mukyala gwe bayita malaaya. Oyo omukazi bamuyita malaaya. Kati nkujira kye bayita neekolera jange. Neekolera jange tulina wano ekizimbe bakiyita Kenjoyi. Sibakubidde kata. Neekolera jange okubeera self employed. Anti wulira neekolera jange Jono omukyala gwe bagendako ne bamuwa 10,000 n'omanya nti oyo oguze ebigambo omukyala gwe baguze. Mwami Isa wulira mwe mwonoonye Oluganda. Si Luganda wabula omukyala gwe baguze. Wamma ali ku Grosh TV neekolera jange kwe kubeera ng'oli self employed ng'olinawo akaduuka ako oba ng'olinawo kasaaluuni. Neekolera jange. Yes. Kati nono omukyala aba atunda ki? Atunda ki? Je kye yazaalibwa nakyo. Yakisuubula ssente mmeka? Kati kankubule buli kintu ky'olina nga tekikuli ku mubiri tekiba kikyo. Ono omukyala buli kintu kati saawa zino n'ali ku kamera mukyala era alina ebintu bye. Kati Mwami Isa ky'oliko oli mu kukola kye bayita sugar coating. Era abayimirira ku Kenjoyi olw'eggulu bamalaaya. Siba neekolera jange be baffe nti oyina bizinensi yo otugambye otunda perfume bakiteekawo batyo. Okimanyi nabo tebagala bayita bamalaaya. Lindako obadde okimanyi obadde okimanyi bw'omuyita malaaya ayomba. Lwaki ayomba si malaaya? Gwe mugambe nti neekolera jange olabo baanaayomba. Kati kankubulire bobo yagala okakasa omanyi kye bayita kati nedda lindako tugenda empola obadde okimanyi nze neekolera jange gwe mmanyi neekolera jange
gwe gwomanyi ye muntu nova ku mirimu gy'okukozesebwa nti obadde okolamu MTN n'otandikawo edduuka eriryo ku kitundu oba n'otandikawo boutique eyiyo oba n'otandikawo restaurant eyiyo kye bayita neekolera gyange oba mu luzungu self employment naye bano kati kagambe kino ekisookera ddala abo abantu tubayita bamalaaya reason being nti ogenda omugendako nga sigwe omusajja yasoose omwebakako olunaku olwo kimu kyakubiri ekyo kyakola naye takikola nti akyagala akikola lwa byanfuna era oba oyagala okakasa nti kyakola takikola nti akyagala njagala ogenda omwebakeko omala omwebakako ogaana omuwa ssente olabe ekinaabaawo naye ate mukazi wo wewaka osobola okujja n'omwebakako n'omulekera nawusi na ssente entono n'akigumira oluusi n'ojja nga wamuvubye n'emisana ate olweggulo era n'omwebakako oshega kati mwami Isa mukyala we alina omusaala gw'omusasula abakyala okubanga akwoleza na biki abakyala nno kati kankubuulira abakyala kati tubasasulira ddala ng'owuwa omusasula si nze zekka omusasula ssente mmeka omwezi si nze zekka kati wulira omanyi kye bayita akameeza omwezi ali ku musaala gwa mmeka omanyi kye bayita akameeza waliwo kye bayita direct ne indirect njagala obyawule kye bayita direct y'omuntu gw'owa direct kye bayita indirect y'omuntu gw'ogamba nti olunaku mukozesa emitwalo 2 n'okwata emitwalo 2 n'ekitundu n'ogimuwa era abafumbo bonna basasula bakyala baabwe wabula mu indirect era olaba akameeza gwe mala ennaku 4 omukyala niwabanga alina business eziyingiza buli lunaku nga bunaku akuyingiza okusinga mala ennaku 4 nga toleka akameeza olabe omanyi lwaki akameeza ako kankubuuze ogambye osobola olekawo kisinzira nnyingizaayo naye tugende empola kaakati ssente ezo z'oleka ez'akameeza ebintu byazigulamu abirya yekka oba naawe obiryako kati kyembuuza gwe byogula wulira gwe byogula tugende empola ddamu ekibuuzo bw'oleka ogumu ekitundu n'agulako ennyama obadde okimanyi nti buli wentambula ndya tubadde wano eno n'endya bw'onaddayo waka tolya wenzirayo waka tolya okwo kye bayita okutuukiriza amaka okulya ku kamera omukyala kakufumbidde kaakati abalaba Grosh TV nze kambabuulire malaaya kyeki neekolera gyange kyeki neekolera gyange taliiyo abali mu comment section be bagenda otwawula okitegedde ffe gugaanye okugwa nze nkugamba malaaya y'omuntu ayendeguza onfuna bulungi omuntu ayendeguza atya ayendeguza y'omukyala n'ayenda wano n'ayenda wali naye nga ali mu bufumbo okategedde oba ali ku lujja ewaabwe tebannamuwasa naye nga bamulaba n'abasajja ab'enjawulo oyo bamuyita malaaya ayendeguza ekimuyisa malaaya nti akwana ono n'akwana oli n'akwana ono n'akwana oli bonna aganza baganze kati neekolera gyange neekolera gyange neekolera gyange olunaku yegatta n'abasajja awulira wayogedde nga nsirise neekolera gyange y'omuntu atunda ekikye onfuna bulungi n'avaayo mu lujjudde noono aba atunda naye ng'atya kuyimirira mu lujjudde kankubuuze era omusajja omu yabuuza ani yagatta bamalaaya mu bantu ba bulijjo yali mutuufu yali agasse bonna bano abali mu maka nga we batagala neekolera gyange y'omuntu gw'ogendako n'omanya nti ono atunda anti aba yajja mu lujjudde akirabayo abagula baawula n'agamba ab'okumabiito nti abo beebiri onfuna bulungi ab'okunansana nti nti kukenjooyi nti bataano oba mutwalo kaakati gwe n'amanya otya omukyalo ono gw'okwanye nti naye yeetunda obadde okimanyi nti nno w'osanga omukyala mu kkubo tosobola mubuuza nti nkuwa mmeka oziggyemu osobola okimubuuza oyita mu kwana naye oluvannyuma okimanya anti wulira kakati obadde okimanyi nti okimanya anti wulira tugende empola omanyi lwaki omusajja oyo agamba lindako omanyi lwaki omusajja oyo yabuuza ekibuuzo ekyo n'agamba ani yatabula bamalaaya mu bantu ba bulijjo anti gweokimanyi olagulako teri atagulanga ku malaaya mwami Isa ebbanga lyokoledde safaari osobola osula mu luumu gwe ng'olina akakadde k'ensimbi nze sigulangako kubanga wulira
era wakuba abaloogi teboogera nze sigulangako nze abantu bamanyi abaloogi mwebale nnyo okukuuma ebyama naye abasinga okuwagira loogi bafumbo wulira era kubanga nze wulira nze sigulangako naye nkwana kyanjawulo kati mwami Yiisa kati nze sikwana malaaya mwami Yiisa nze wulira tugende mpola nze sikwana malaaya nze wamma nze nkwana mukyala mwami Yiisa tanvise kuba amanyi abasajja bakola ki mwami Yiisa bakwana kagambe ebigambo bino wulira era we mulimba nti sikwana ajja gamba mwami Yiisa oyo alinga kuba mugezi mwami Yiisa naye wulira nkujjira antirabayo malaaya woogenda ogibuuza malaaya osobola otandika ku malaaya osobola otandika ku neekolera gyange n'otandika okugikwana gye baleko nyawe mbadde nsaba ku namba ya simu kati gwe oyinza otubuulya kuba gwomaze ebbanga nga towasa onfuna bulungi naye nze ekimmanyi neekolera gyange gyaba atunda n'oli aba atunda era n'avaayo mu lujjudde nti nze ntunda n'oli aba era atunda ne ku simu kuno okulaba kuliko zi apu mpulira zigundi mbuba apu kyezo nga beetundirako nti okusula $5 gundi apu $2.5 onfuna bulungi oyo n'omanya nti ndeese neeko omanyi kye bayita neeko neekolera gyange yaze kukola akole ki agende era n'agamba nze ngenze kukola gindi okimanyi nti eno nabo bakubatuwa mpulira bibyo ssebo olaba weeruupa kati kagambe kino anti wulira omukyalo oli gwe wasoose okwogerako gwe wayise malaaya ali mu bufumbo ali mu bufumbo y'omuntu ayendeguza nga talaga nti wavaayo mu lujjudde n'agamba nze ndi ki aba kati okimanyi oyo naye aba atya buti lindako oyo naye aba atya buti ayendeguza ku basajja ab'enjawulo ng'ali mu bufumbo bwa musajja era y'omuntu ayendera ku lujja nga tavuddeeko naye nga ayendeguliza ku lujja abavubuka b'oku kyalo bonna bamukoze batya bamukoze bye baagala ofuna bulungi omuntu gwe bayita neekolera gyange y'omuntu avuddeyo n'agamba nze ntunda olina 5 nkuwa olina 1,000 nkuwa olina 2 nkuwa tekuliiko gamba nti ate simanyi ongenda kugula byakunywa wali olabyeko neekolera gyange bamugulira ebyokunywa babagulira neekolera gyange oyo aba si neekolera gyange anti wulira neekolera gyange togenda mu expenditure babagulira ate simanyi ogula ebyokunywa neekolera gyange byenjogera tebabagulira byakunywa kati kagambe kino kati wulira kati obadde okimanyi neekolera gyange oyo nedda wuliriza okoze program ono tajja yiga wulira obadde okimanyi neekolera lindako bajja aze kukola obadde okimanyi bawola bw'abanga akuwoze ebbanja obadde okimanyi nti bagaba ennamba z'essimu bennyininyini bagamba obadde okimanyi nti bagaba ennamba z'essimu akuwa lwaki agikuwa alina okubuuza oyagala kusula oba okitegeeza omanyi lwaki akuwa ennamba y'essimu singa omuwagira emirundi egisukka mu 3 atandika okuwola oba ofuuse kasitooma neekolera akuwa ennamba ya WhatsApp n'aggamba jjukira waba akolera ebyo ebintu bye wabawo abalala akuwa ennamba n'aggamba wama n'agamba tokuba kiro oyo malaaya akuwa ennamba akuwa ennamba n'aggamba bw'onajja wano bano abalala bayinza okkunzibako kankuwa ennamba yange bw'otuukawo onkubireko bino byenjogera bw'otuuka wa byoyogera obimanyiko byenjogera nkozeeko ku mirimu gya safaari mmanyi bannange ono omusajja okola safaari nze naggamba nze sigula ng'ogambye byoyogera obirinako obukakafu alina experience wama byayogera abimanyi myaka gyamaze mu kugula amma kiri bwe kiti sigula naye wama labayo emirimu gyenkola gya kutambula ng'oyita ng'ogula lindako tosobola tambula ewiiki nga bwe gambye kati ogw'omulana ngenda ku bizinga obagambye nabo beeteeketeeke naye ekibeera kale bakowoolera anti wulira kibeera bwe kiti nabo batuuka ekiseera okimanyi batuuka ekiseera ebyo ebintu ne babibajjamu ne babawasa kati kankubuulire wulira wali munansonyiwa okimanyi nabo okimanyi babawasa sigenda kumwogera linnya naye nga musajja w'amaanyi baamuleeterako omukyala omukyala ng'ebintu byayogera kuba je jatuma n'agamba wano tewaliiwo neekolera gyange jjukira b'amaanyi nnyo abasajja abo ab'amaanyi mu ggwanga oba katugeze for example oba looya
nkwadde example oba gundi oba kati nga mmwe abayimbi lawyer yasobola okuva wano ne bamutwala e Masaka okitegedde kati n'agenda otuuka emirimu egyo gy'otambula egitaliko nti nkolera mu kitundu nva waka ne ngenda ku mulimu ne nkomawo kyanjawulo kati yagenda ne bamuleetera omukyala kati mu kumuleetera omukyala tebamuleetera neekolera gyange bamuleetera ono nga be bano benkugamba bamugjawa okwogerezaako ennaku bbiri gwe baleeta bamugjawa osooka onywe lindako gwe kino mwebali gyebali naye nga naye akimanyi agenda kukola ki asooka jangu nze mbadde manyi ompise twogeremu tukole pulogulaamu ekyo tekibeera ku neekolera gyange era omwami oyo yafuluma n'ayita amuleetedde n'agamba ondeetedde neekolera gyange oba ondeetedde malaaya y'oku kyalo n'agamba nze mukama wange ongambye ndeete ki mukazi nze gwe nsanze n'agamba nze nkugambye ndeetera neekolera gyange ndina emitwalo gyange 3 njagala kola ki kwegatta ate gw'ondeetedde malaaya endye egende okategedde agambangu kaakati gw'ongamba otya nti ate neekolera gyange ne malaaya tebalina njawulo balina enjawulo malaaya eyinza okujja n'ekulya n'egenda kubanga ye tegenda kuweerawo naye neekolera gyange yajja akimanyi yamugamba atya yamugamba ondeetedde neekolera gyange oba malaaya y'oku kyalo omanyi no ku kyalo kuliko bamalaaya aba yafumbirwa naye nga yoyo ayendeguza ayenda wano ayenda naye atya kuteekawo mudaala omanyi enjawulo gy'alina neekolera gyange yajja akimanyi era omulimu gwe osesezza nnyo n'amaziga ne gajja naye neekolera gyange yajja nga azze kola olina emitwalo 5 ngenda kusula omusajja ali tayagala byamunywera emitwalo 6 tannafuna kyayagala bali enkoko ye5 ozo mmeka jjukira ne malaaya eba egenda kuwa mu budde bwa bbalu waayo nga taliyo tayasuzeeyo naye osooka teekawo mbeera kaakati ate neekolera gyange era nze nga mu muvubuka atandika atalina kasente weesonyiwe malaaya neekolera gyange ajja n'agamba mitwalo 2 kyekyo stop n'akuwa ebintu bye n'agenda ate malaaya esooka kulya n'ekunywa osooka n'oteekawo embeera ng'ekusi nejja yeyo kuleeti ya bbiya nejja okategedde bavubuka bannange nga talina kasente mwesonyiwe bamalaaya odde kuba neekolera gyange neekolera gyange babeera mu bifo byanjawulo gwe kasita osanga olukuubo si lukuubo lukka wulira mulimu n'ebifo by'ebbeeyi bayimiridde ku busenge ali mu muti ali wano omukyala nga balimu ebika mwamiisa mulimu ababeera mu zikasino ate ab'omu bbaala mubaviireko ddala mulimu ababeera mu zikasino wulira ab'omu bbaala mu bbaala ate mwesonyiwe ne buno obuwala bujjoobwa ne bujja n'omutwalo ogwa gumu ne bugula cupa 2 ne buziteeka ku mmeeza jjukira obwo bumalaaya kati bwetega kati mwe muva eri mu mantaala ofunye emitwalo gye 5 okubya ekibulooka kyo emitwalo gye 5 ne butandika okuginywa gwolowooza ofunye neekolera kyagalo ga mwamiisa mu safaari zonna gye mba ngenze bwe mba njagala kyamangu nga n'akaseeti kange ninafanjali togenda mu malaaya mu neekolera gyange togenda asangayo byaki bya bbiya bino tebabinywa neekolera gyange tanywa bino oba omuziza kati anaakola ddi ye ali ku firudi ng'oli mu kumudda mu kunywa ate tunywe wano ate simanyi pamba yabaze mugerere ate nze neddira kino neekolera gyange niwaaba mwannyuku olutuuka nti kyebiri bwogamba ntiomweri wasasula tugende ono bwogenda okumpa ebibyo n'ogamba nze naye oba ng'osazeewo nti oguze naye malaaya nze mbadde manyi bonna baba malaaya malaaya enywa era wowulya nti bakwamuwazizza gwe wakwana malaaya ate nno ne mu basajja abafumbo mwana wattu bawasa ba malaaya nga tebamanyi mwamiisa bino byempulira ne bagamba nti omuwala wa wali yali omuvubuka n'edduuka ne liggwamu ebintu aba yatomera ki yatomera malaaya era
omuvubuka gw'olaba agudde business ne bagirya bayita malaaya bw'aba badayina akamotoka n'akatunda nkubulire neekolera gyange gwe kennyini nyinyi oli wa ddembe ate bo tebalina buzibu tebawuba tabeera awo ngw'ate lwaki jjo yaguze gundi bwe genda olina emitwalo gye 5 esatu babeera ku masimu babeera ku masimu kati gwe omuvubuka ekyo kukwanya malaaya kiki olowooze mba okwanya neekolera gyange neekolera gyange tebagikwana malaaya bagikwana kakati ate malaaya yeno eri mu maka g'omusajja eyenda wano eyenda wali olowooza otegedde kyebayita ezo simbaliga ati embaliga malaaya kiva mu kigambo okuyendekuza ayendeguza okitegedde ate mu basajja mulimu abakikozesa nti abasajja ba malaaya nabo kambatereeze waliyo abasajja ba malaaya teri musajja nga malaaya ntera kiwuya ne bagamba bannaye ekisajja ekyo kimalaaya mu basajja mulimu banneekolera gyange omusajja nga neekolera gyange mwami Isa naawe anti nkubuulira era gwe omukazi oli eyo ng'owagwa ku musajja kyebayita ng'agikola atya ng'ayimirira ku street n'agamba sebo jangu w'ogwira ku musajja nti ono neekolera gyange omumanyi otya w'omumanyira we wano ayagala nnyo omutoneratonera obuntuntu omusajja kasita olaba nti buli ayagala nnyo mpa madaamu olinamuko ekyebiri awo madaamu olinamuko ekyesatu omusajja ng'agamba madaamu neekolera gyange nga si sugar mami anti kati kankubulye gwe omusajja ekikubeeza ku sugar mami kiki nga toli neekolera gyange ekimbeeza ku sugar mami kusala stress ate stress toyagala kuteekamu anti mba nsala stress kakati abo abavubuka gye bali nga be banneekolera gyange era n'omusajja osobola okwana neekolera gyange n'olowooza nti okwanya omukyala amini osobola okwana malaaya n'olowooza nti okwanya mukyala kubanga omukyala ye mukyala gw'ojja n'oyogereza gwe kennyini n'olowooleza onfuna bulungi n'ogamba wabula ono kamuweeyo 5 tetugambye mulimu ba mikono gaamu naye otuuka obudde n'ogamba wabula ono kamuweeyo eky'ekkumi nga weeyagalidde ate bw'aba nsabye anti wali omwami Isa nga nakatandika okumukwana nanga nze essimu yafudde oyo malaaya nze essimu yafudde omutwe gunnuma siina amulwenti malaaya sinzira nze nina anti kati yagamba bwenziruka yagamba omusajja yali mukondo tata ssente gwekiriza kaakati ate oyo akusabye genda ku nneeko anti neebuuza omanye ekineewunyisa mwami Isa essimu efudde lw'omukwanye lwalwadde ate lwalwadde omutwe gumuluma lwayagadde okulya mukwana nga talya lanchi kye sitategeera oyo malaaya kubanga bw'omukwana bw'oti nga kkubira enjala ennuma oyo malaaya ate sinneekolera gyange neekolera gyange tekuba simu neekolera gyange wulya kino wamaanga neekolera gyange terwaza neekolera gyange tefu neekolera gyange teri neekolera gyange asobola kukubira nagga taata wange yafunyemu mu kyalo twetaaga tusindikeyo neekolera gyange teba na stress neekolera gyange niwaba alwaziza omwana ku kitanda takugamba ate akugamba eki nze kasitoma we kati olwo oba ofuuse mu maka mwami kaseba etandise okugamba nalwaziza omwana nafiiriddwa enkya tugenda mu kuzika wamma ensonga lwaki abavubuka abasinga tebaagala byakuwasa bekyayagala bagenda mu neekolera gyange n'ateekayo ebiri n'amanya kiwedde tebajja kunkubira ssimu mbw ate kati nze nkumenyedde kye bayita neekolera gyange ate mulimu n'abasajja nga ba smart wire si be bannekolera gyange bewagambye ate ba smart wire be baliwa kati kankubulye kye bayita smart wire smart wire ye musajja abeerawo nga abeera smart nnyo naye tabeera na mukazi wankalankalira naye gwe omukyala ali eyandaba ng'omwami oyo lwakwegasseeko ayisaawo ewiikisi 2 n'addamu n'akukubira essimu nga lwakwagadde ogende omusaavinge lwakukubira essimu manya oli ku smart wire ennaku endala atakukubira ne ka message ku WhatsApp tekajja yadde manya oli ku ki smart wire era abakyala babaawule kuba ffe twawula baneekolera kati ate omusajja neekolera gyange yaliwa omusajja neekolera gyange yono sugar mami baagala nnyo okubawa
okubatonera era abeera ne mu banene yeewaana gwe omusajja kyobeera mu banene Mwami Isa tugende mpola Mwami Isa tugende mpola nedda Mwami Isa tugende mpola kati nze ndi muyimbi senga mbeera nnina gye ŋŋenze bakufuuwa bakukyokuufuuwa senga mba nnina gye ŋŋenze ne wabaawo omukyala asituka mu audience nga mukuluku ku myaka okunsinga ng'era ayingiza ssente okukola ki naŋŋamba muvubuka gwo nnyimbira bulungi okuva n'olwaleero nkuwadde rawuumu abaakusiimye omuntu buli waakusiima mu byokola nkuwadde rawuumu eyo celebrating abaakusebulatingidde mu kintu kyokola anti kammaleyo n'atakoma ku rawuumu ne wayitawo ebbanga naŋŋamba wandizze n'olaba ne wembeera anti nkubuulira wandizze n'olabako ne wenkola ki ne ŋŋendayo ne ntuukayo gy'abeera nyinza osusulayo nenvaayo ku olwo osulayo nga omwegasseeko oba tomwegasseeko anti kati kiri kiti takulaga lwozze friendly ne wabeerawo ne kye bayita love lw'ogenze n'otamwegattako musuubirayo oluutu endala mutandise kassa mwogera ku byala anti kiri bwe kiti omukazi tabanga musajja nti ajja atuukizeewo ekintu asobola okusooka n'ateekawo embeera kati n'afuba olaba nti obudde bukwata oba osule oba wabeewo ekintu kyonna naye osigale osule ekiro ekyo kati mu kusula ekiro ekyo n'okwatako akukema olwekyo abakazi balina kye bayita bodera Mwami Isa omukazi tabanga musajja mbw asobola okujja nagampaako omukazi akozesa kye bayita body language asobola okujja nga ntudde ndaba TV katugeze nkyusa remote najja nampitako ng'ayambadde akagoye nga katangaala ekyo kyokka kikyusa mayindi yange nkubuuze kino gwe mu kugenda gy'ali oyagala kusigala ng'oli musajja mu kugenda gy'ali oyagala osigale ng'oli musajja nkubuulire ky'olina okuzzaako mukwane buli w'okwana omukazi ono oba oli musajja buli wogenda mu kikolwa n'omukyala oba akusinga okufuna oba toli musajja oba kale tetukuyita kisajja simukwanyi n'owegattako Mwami Isa simukwanyi naye ataddewo embeera nansendasenda mulimu abakyala abeetega abaami kale katukuyite kale ka aneeteze anti owuli oyagala omutegula oba toyagala mutegula kuba okusalawo kuli gy'oli anti kaakati ate akubadde rawuumu yakubadde nti oyimba bulungi akusiimye fast era talina kigambo kya laavu talina kigambo kya laavu kyayongereza wajja mu nsonga z'okwetega oli waddembe kiri akireeta mpola gwe oba oyagala okubeera omusajja mwesooke okola otya omukwane gwe manya nti gy'alaga oyagalayo oba toyagalayo omukyala ono mwesendeko omuwe distance agenda kunzijjako byampadde nedda aba teyakusiima lawumu aba yakuwa akusikirize omulye oba akulye mulimu n'abakyala abatulya gye bali nga gwolooza gw'omulya naye nga ye yakulya era nina omukyala omu gwe mmanyi wano mu Uganda alidde abayimbi abawera sijja mwogera linnya alidde bano abayimbi nakatandika ninayo hiiti emu bw'oba toyagala kulya dduka tomumanyi Mwami Isa mbamanyi nnyo anti nze nkugambe mu nsonga eyo era nze kyova olawo obedde ogamba era naawe ajja kulya linda ofune following ajja kulya waali anti kulira okyali kaolo mumanyifu nnyo si muyimbi naye alidde emirundi gye yakankubira ku emu bwemwogera erinnya lireke nsijja muwogera naye yankubirako ku emu n'aŋŋamba musajja gwe wagaana ssente zange okitegedde naye nze ndi musajja nze okubeera omusajja ndina kwana ate nze nyumirwa nnyo n'enkwana kati ate onaabyanguyiza mba siri musajja oli musajja ekimpisa omusajja okimanyi kubeera nga nsajja laata kati sokolindeko Mwami Isa oyagala kano akakulumya ne kakutambuza oyo nentambula ebigere ne binnuma nengenda oba ye yamanyi kyali oba muwoomu oba si muwoomu naye nembonaabona naye kati omukyala oyo akusumbuwa ku emu n'aggamba Mwami Isa wandibadde oyitayokko nenkuwaayokko miliyoni 10 oyongera nedda naga Mwami Isa nandikwaddeko miliyoni 10 noyongera mu dduuka lyo nga partnership oba akutandika na friendship
kubeera mbeere patana era nedda era sente ezo bwazikuteekamu aba tayagala zimuddiza mu cash. Mulimu advantage ne disadvantage. Omwami oli eyandaba ono abakyala nno bebakyasinza okulangira. Obadde okimanyi nti nno weewolako mu banka ebintu biri bibiri banka n'omukyala. Oweewolako mu banka n'oteewolako ku mukyala. Anti omukyala wakuteerayo amazzi sabbuuni nga yakendedde nga yakuwoza ettaano ze agamba ne sabbuuni yawedde naye ettaano zange singa mbadde nazo nandikuze sabbuuni nandikuzeeko ba sabbuuni naye yaweddewo n'ekiggwa naye nga tannabala miti gya sabbuuni gye waakagula n'olowooza nti sabbuuni akugamba sabbuuni naye ali mu kubanja ne mutuuka ne muyingira ne mutuula ne mununya ne mununya n'agamba ekitabo ky'omwana nno kino kyaweddeko naye ng'okimanyi nti nno n'okweggyako akasente kano nabadde n'ettaano zange nenzejja kati n'akubanja mu mbeera yonna akubanja ku makya ne mutundu kati gwe weebuuzeemu omukyalo ono ali mu kuwa emiliyoni 10 akwagaza ki kati obadde okimanyi nti nno mulimu n'abakyala nga bo emirimu gyabwe kufuna sipaamu zo obadde tokimanyi ekyo bwe tulikomawo ku Grosh TV ngenda basomesa abakyala engeri gye bafunamu sipaamu zaffe ne bazeeyambisa ne twavuwala ne tuba nga tetukyalina yadde ebibiri badde manyi bwazifuna ampaayo ku ssente nti ze zange nzitunda za bbeeyi ziseera kakadde kamu otandikira kakadde ezange era naddala mmwe abatagala kuwasa kibi nnyo n'azikozesa ki era olutudde tukomawo ngenda babuulira agondere kagamba nti saagala kuwasa ojja kunnemesa abakazi bajja lowooza saaga ali ku Grosh TV onoonya bajje kufunire si kunfunira some enamba y'essimu enamba y'essimu bajja kuntawaanya ate bajja kutawaanya batya enamba y'essimu njasoma eya manager naye si kati asooke tuve ku mpewo